Mu ngeri y'emu ey'ebyensimbi ababaka abeekokkodde abawola ssente nga bayita ku mitimbagano nga bagamba nti bano basusse okubba Bannayuganda. Omumyuka wa Sipiika Tayewa Thomas ategeezezza nti naye yagwa mu kitimba kyabwe. Someone goes, puts your number as an next of kin, borrows money, and then they disappear and then they come for you. So, these apps, they are a menace because they seem not to be traceable. And the trend I got from the public was they are owned by people you can't touch. Even when you try, they fight back badly. But they use very, very crude methods. Of course, kino kitane finance institutions ezimu waliwo eziri officials zimanyiddwa nga ziwa n'omusolo ne guyamba tokulaakulanya eggwanga. Kakati apps, online apps ezo tosobola kutrackinga ni gwe bawoze n'oyo ne bw'aba tasasudde n'afuna layini endala ebyo byonna olowooza abantu bamu be bamaliriza nga ate layini ezo ze zimu ze bakozesa ze zimaliriza ate okukonenga abantu ki abalala. Omwaka gugenda kugwako waja omuntu eyajayo emitwalo 10 agenda mu miliyoni. Ekyo tebakyogeddeko. Ekyokubiri kyakutulugunya abantu abatamanyi ku loan app eno gyewadde omuntu. Nze waliwo omukwano gwange mu kyalo yajayo emitwalo 10 naye buli lunaku baali bansindikira message nga banvuma. Ye Minisita omubeezi ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga Baluku agamba obufere ekika kino bukyasoomooza kinene. Ate waliwo kati na artificial intelligence naye weeri omuntu ayinza kufuujinga eddoboozi lyo n'olabira ddala nti minisita yakoze eki yayogedde n'olabira ddala nti pulezidenti yakukubidde kumbe pulezidenti takoze eki takukubidde. Kati eyo nayo tutaddewo task force tulabe bwe tunateekawo amateeka agagiregulatinga naye ate tutaddemu ssente mu UCC nomunita U tugule ebyuma bya kalimagezi ebisobola kudetectinga ebi byonna nga tibina kolebwa oba nga bimaze kolebwa ne tubifollowinga. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebalamu abakuyita mu kusaba kwa Vision Night nga 31 December ku Canaan Land.